Au total, c'est kakati nno oluvannyuma lwa Paul Kagame okuteekebwako akazito kakati aba M23 bavuddeyo ne balangirira ne bagamba nti no bagenda ku extendinga territories zaabwe okweyongerayo mu kibuga Beni. Eyo territory eri mu Eastern DRC nabo baagala kugenda maaso n'okuba nga bagigatta kwemu ku territories bagenda maaso n'okuba nga bacontrollinga abayekera bano aba M23. Wuliriza, jjukira nti nno gye buvuddeko emabega nzize nkulaga information, nze nkulaga obuwonvu n'obugga engeri muganda waffe munywanyi waffe Paul Kagame Lutagambwa engeri gy'agenda maaso n'okubeera ng'anyigirizibwamu. Kakati n'abasajja oluvannyuma lw'omunyigiriza ennyo era America n'egenda maaso n'okumwongerako sanctions endala ze baamukubye, agamba nti bagenda kuba nga be-extendinga territories zaabwe mu Eastern Democratic Republic of Congo, era abayekera bavuddeyo ne bakirangirira nga basinziira mu kibuga Goma nga bagamba nti no tugenda kubeera nga tu-extendinga territories zaffe paka mu kibuga Beni saako ne Butembo sinakini tujja kuba nga tutuukayo sobole okubeera nga abantu baye tubabuuzaako tubalamusaako basobole okulaba wawe banaatandikira gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Njukira nti nno Kagame mu biseera bino ayaggayagga asobeddwa ewaka ne mu kibira olw'ensonga nti ebintu tebikyakola tebitambula nga bwe yali yabibala. Ate nga America agenda maaso n'omukuba sanctions jjojjo ly'abalamu gye buvuddeko agenze maaso n'okumusala foreign aids z'abadde amuwa. America abadde awa obuyambi eggwanga lya Rwanda amusaze ebitundu 97 ku buli 100 n'asigazaako ebitundu 3 byokka webiti. Kitegeeza ki? Ku bukadde ebigambibwa obwa America 2.6 US dollar obadde buweebwa eggwanga erya Rwanda buli mwaka babusazeeko kati bamuwa obukadde 2 bamuwa kati obukadde 6 bwokka obwa dola za Amerika. Wuliriza, wotunuulira ku ssente zino tezimumala kutambuza budget nga we yabadde ina kubeera budget y'eggwanga Uganda. Woba otunuulidde budget egenda maaso mu ggwanga eya Rwanda kana akasente kaba tekamumazaako yadde n'akamu n'akatono. Olw'ensonga nti ssente zino zibadde ziyamba Paul Kagame okufujjirira abayekera ba M23, America yakakigwamu jjojjo ly'abalamu n'agamba zino z'okozesa ate ogenda maaso n'okuteeka conflicts mu ggwanga eritali liryo, n'agamba agenda kuba nga alisala ebitundu 97 ku buli 100 obunaafikirawo mbw'ajja okuba nga agabanyaamu eggwanga erya Rwanda. Paul Kagame wawulira nga kimunyiga agende yeetugire ku muti gw'omunyaanya. Donald Trump watu we yagambye yagaye tetugenda kuddamu kwesisigiriza abantu nga bano abagenda maaso n'okuteeka conflicts mu mawanga amalala. Era mu byafaayo by'ensi byonna teri mukulembeze yali ateekeddwako sanctions n'abaningibwa okuyingira mu mawanga agamu nga Paul Kagame wakoleddwa. Kitegeeza abasajja bali serious n'ensonga eno. Oli ku Yugi Update TV nkulisaayo obwakedde kansule nti ebintu bitambula bulungi nnyo. Gwenna agala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali emitala w'amayanja ntegeeza bali mu diaspora, abali Canada, Oman, Dubai, Saudi Arabia, UK, US, Canada, mwena mukola kyamaanyi nnyo. Namwe abali mu Pretoria, South Africa, mukola kyamaanyi okubeera ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Tukyagenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Wuliriza, Paul Kagame Lutagambwa musajja mukulu ono era nga y'omu ku basaabayeekera ba M23 abakulira akabenja kano kugambye ejjo ly'abalamu yavaayo n'akinogaanya n'akyatula lwatu nti tagenda kubeera ng'akola bye mwagala mu buli kadde ne muveeyo ne musinziira ne mugamba Kagame kola kino, Kagame kola kino, tajja bikola. Agamba ye agendagenda mu maaso n'okuba ng'ateekayo defensive measures ze mu Democratic Republic of Congo kuwonya Ssematala ayinza okubitukira eggwanga lye erya Rwanda. Wabula abayeekera ba M23 bo mu kuvaayo nga bagenda maaso n'okulabula ne balabula n'ekitongole ekya United Nation era nga basindika obubaka eri James Swan omukulembeze wa United Nation mu Democratic Republic of Congo. Bamusindikidde dde obubaka nga bamugamba tetumanyi kyogenda kukola oba onoogenda maaso ofiisi zo n'ozijjayo eziri mu Beni n'oziteekako ewalala kubanga ffe saa yonna yonna tugenda kuba nga tusalako. Sawa yonna tugenda kuba nga tusalako. Omuyeekera avuddeyo n'alangirira. Wuliriza gwe mukwano gwange ali eyampuliriza naye nkujjukiza nti Yugi Update TV kosinzidde okuba bino ng'obifuna. So gwe kyolina okukola kugenda mu maaso n'okusubscribinga n'okulayikinga n'okusharinga. Kakati embeera ng'ekyagenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo ng'embeera eri intensive nnyo, ng'embeera ya bunkenke, embeera ya bulabe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abayeekera ba M23 bavuddeyo bo ne batiisatiisa
bangedde okuteesatiisa oluvannyuma lwa mukama waabwe kitegeera nti bamwongeddeko sanctions obuyambi tebukyajja bulungi nnyo amata tegakyajja bulungi nnyo ente yakamise kati ne bagamba nti awo tulina okubaako eggezi gye tuyiiya ne buno buteritories bwe tubadde tulina tebutumala jjukira babeerawo gwe yali ambuuza nti bayimirawo batya ki ekibafandinga bafandingibwa na byabugagga ebigenda mu maaso n'okubeera nga biroketingiddwa mu bifo byagenda mu maaso n'okuwamba kati Beni nako baagala kubanga bakawamba bagambye ngeri mukama waffe gy'adaaga ennyo ebintu birabisa obutabeera birungi gye bujjako mu maaso eyo tulina okubaako kye tukolawo era ne balangirira ne bagamba fight tugenda gyolekeza mu kibuga Beni mu Eastern Democratic Republic of Congo tubeere nga tugaziya territories zaffe okwerinda sibuti bagambye nti okwerinda sibuti abasajja bano singa tetuyimukiramu ne tugaziya territories ebyanditufuukira ebyettabbu gye bujjako mu maaso era bagambye nti era bagenda kubanga bakiteekamu engatto bagendeko bakyalireko ku Beni balabe engeri ekitundu kino giyinza okukapukyalingibwamu gwe mukwano gwange ali eyo kakati nno abayekera bano ng'ovudde ku conflicts ezigenda maaso mu Democratic Republic of Congo zigendagenda maaso n'okuba nga zeeyongera era nga zigumbwamu omuliro abayekera ba M23 Congo n'abayekera ba M23 bonna bagenda maaso n'okubeera nga beewera nkolokooto naye ku luno omuyekera agamba kakibeki ngenda kubanga ngaziya ensalosalo zange ngenda ku extendinga operation zange nkapuchalinge Beni territory mu Northern Kivu province agenda kubanga ajiwamba ajeddize abeere nga yatekinga over territories ezo kakati nno okulangirira kuzze mu masekati nga instabilities zigenda mu maaso mu regions mu Great Lake regions mu Eastern Democratic Republic of Congo nno nga Beni territory esigadde eri outside yebaddemu esigadde ngeri outside nga teri mu control z'abayekera bana ba M23 Beni naye kakati gye buvuddeko emabega abayekera bagambye nti bagenda kwolekera mu northwards mu Luberu saako bagaziwe paka mu Beni Butembo bagaziwe bayingire Beni paka mu Butembo gye bajja okuggukira nga bagamba operation ejja kubeera nga egenda mu maaso n'okubongerayo gavumenti eno ne force yaabwe esobole okuba nga egaziwa ng'eyongera okugaziya ku gavumenti yaabwe nga babayekera bano aba M23 bavuddeyo ne balabula era munagamba tebabategeezeza naye gye buvuddeko tulabye nga bakubibwa bubi nnyo ebintu tebikyali byakuliisa bijanjaalo mpiso tebikyali byakukwatisa kisanga lwe baali bakwatisa ekisa jjukira naggayi bano abayekera ba M23 newankubadde tuboogerako we tuti naye basajja abanyamulenge basajja batuusi abava mu ggwanga erya Rwanda era bagenda mu maaso n'okukiriminga nti ebyo ebifo bibalimu eggwanga lyabwe nabo balina okufiirwako nga bannansi balina okusigala nga bali organizingibwa zizimu ku nsonga ezigenda mu maaso n'okubayiisa omusaayi n'okuttibwa oli ku Yugi Update TV kw'osinziira okuba nga otuwuliriza kakati nno okutiisatiisa kuno okwabayekera babadde nga bakasuka ejjinnya mu kisaka balabe ki ekiyinza ofubutukayo tewannaba kubaayo kifubutukayo kibakanga bakyagumidde we bali era nga basinzira mu kibuga kyabwe ekya Goma ekibuga ekinene ekikulu ekyabayekera ba M23 ku lunaku olwa Sande we babadde mu commemorations nga bajaguza olw'okuweza emyaka 4 okuva abayekera be basalako Bunagana border border ne crossinga Uganda saako ne Democratic Republic of Congo frontier okuva mu armed forces okuva mu Democratic Republic of Congo FADC bayogeddeko ne bannamawulire AFC Coalition Colonel Nanga Yoberu yagambye nti movement egendereddwamu okugaziya administrative zaabwe control yaabwe n'okugattako territories ze beetaaga mu kaseera nga kano omwo nga bagenda kugattamu Beni era ne babuuza omulimu gwa United Nations ogw'okkuuma eddembe
nga mission yaabwe erina okubeera nga advancinga materialized, erina okubeera nga advancinga bajongeremu ab'obuyinza bagenda maaso n'okulaba areas eziri under M23 ezicontrolling abayeekera ba M23 nga bagamba they are not transitional. Bagambye nti nno areas zonna zonna ezigenda maaso nga ziwambibwa abayeekera ba M23 teziri transitional, zigenda kubeera nga ziri permanent. Wagenda kubeerayo ba permanent leaders abakulira areas ezo. Bagamba okukisukkulumyako mu bwangu ddala tujja kuba nga tu-extending administration zaffe mu area nga Beni. Era ng'agamba Ssabayeekera nti yagenze dda n'okuba ng'abuuza omukulembeze wa MONUSCO omupya James Swan nti oba United Missions zijja ku relocatinga office zaabwe ne ttiimu zaabwe omulundi omulala, okusinziira nti nno bagenda konkwalinga Beni region gye bujjako mu maaso. Nanga bw'atyo we yagambye. Nanga era agenda mu maaso n'okustatinga ng'agamba structure already amaze dda okweestablishingibwa mu areas eziri under control n'abayeekera ba M23 era nga n'ebigendererwa byakuteekawo permanent governance not transitional. Ng'abayeekera we beetaaga okuba nga bayaayaana balina ennyonta y'okugaziya governance yaabwe ku front print, basabye nti movement okubanga bo bagenda maaso n'okuteekamu amaanyi mu nsonga eno nga gye baayise an end to the tribalism, mbu bakomekkereza kusosolwa mu mawanga, buli bwanguzi, violence, nga bagenda mu maaso n'okupromotinga mbwera, ddembe saako ne governance ennungi mu bitundu byonna bye bagenda mu maaso n'okuba nga bawamba. Bagamba tukoyo ososolebwa, tugenda mu maaso n'okuba nga tukomekkerezebwa. Era eno mission bagiyise end of tribalism, corruption and violence. Eno nga eba promotinga peace and good governance. Bino nno byavudde mu bayeekera ba M23 nga bagenda mu maaso n'okwewaana nga bagenda okusalako ekibuga kya Beni basobole okubeera nga bakontrolinga amagye ekibuga ekyo. Gavumenti ya Democratic Republic of Congo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, bino byonna nga bigenda mu maaso tenaba kubanga evaamu mwasi. Tenaba kubanga egamba tuwulira ebyogera. Jjukira nti musajja mukulu Felix Sekidi saawa zino ali mu kuwera ennemba nakukwata ku constitutional reforms okubanga zimuwa omwaganya ayongerweyo ekisanja ekirala, ayagala gikwatako naye ekintu kimufuukidde ekintu. Eno nga abannansi bagenda maaso n'okwekalakaasa bagamba tebalina kukwata ku constitutional reforms. Ekisanja kya Felix Sekidi kyaweddeko. Kyokka Felix Sekidi yagamba bannansi baali banzikiririzaamu era nga nkiwa bajja kumpa omwaganya okukwata mu constitutional reforms nsobole okuba nga mpeewa omwaganya okufuga ekisanja ekirala. Kati eno nga wakyagenda mu maaso waennemba ne opposition nga bamugamba tojja gikwatako, ye alemeddeko agamba bannansi baagala ngikwateko. Oluvannyuma lw'ebyo eno ku sayidi endala tulaba abayeekera ba M23 nga nabo basinzidde. Tetumanyi oba namukina ensonga bagiteekamu amaanyi, kati eno bagiraba nga advantage. Era mu season eno ogenda kulabawo nnyo obunafu kubanga musajja mukulu ajja kubeera ali frustrated nga bannansi bagenda maaso n'omustressinga nti tebaagala akwate constitutional reforms ate nga zityandibayambye okubanga abaako n'ekyayiya okugobera abayeekera ddala bano mu territories za Democratic Republic of Congo. Kakati Joseph Kabila asambira mabiganga Janzi amugamba nakugamba ekisanja kiweddeko bikaseera DRSF n'omukulembeze omutuufu ayinza ogitwala mu maaso ng'omanyi bannabyabufuzi babeera. Kakati gavumenti
eya Democratic Republic of Congo tennaba kuvaayo officially kurespondinga ku ebyo ebibadde bigenda maaso ebyogeddwa abayeekera ba M23 ku Monday newankubadde ba analytics bagenda maaso n'okulabula nti statement nga zino ziri sikinga era zandamininga ongoing regional and international peace effort eyateekebwawo okustabilizinga Eastern Congo. Jjukira nti n'amateeka agateekebwako aga ceasefire ne peace agreement zonna zigenda maaso n'okuba nga ziviolentingibwa. Kati bagamba ebikolwa nga bino biba bya ttabbu bigenda maaso n'okuba nga bivioletinga peace deals ze baakola okusobola okuba nga bakuuma eggwanga nga litebenkedde mirembe. Meanwhile byonna nga bikyagenda maaso okukurashinga kugenda maaso ku fronts mu Southern Kivu province saako n'ebitundu ebirala mu Great Lake regions. Ku lunaku olwokutaano June olw'omukaaga nga June ku nnaku z'omwezi zaali 13 omwaka 2026 FADC abajjigano agamanyikiddwa nga aga FADC nga gakitinga ne spokesperson waago Lieutenant Colonel Mark Azukai Mogabu yagamba nti government forces zaali zimaze okuba nga zikapuchalinga Mikenge okuva mbayeekera ba M23 era gavumenti nevayo neyewaana nnyo nga bamaze okutwalaganya abayeekera bano abatuusi abanyamulenge aba M23 nga babatwala kakokola tondeka nnyuma tebabalinda nakwatamu bwabwe babatwala kaguddeyo nga bagala bano bamuke territory za Democratic Republic of Congo boolekere mu ggwanga lyabwe erya Rwanda gye baava baleme kwesiba ku ggwanga lyabwe baleme bafuukira kakokobe mu ggwanga lyabwe. Kakati gwe mukwano gwange mpuliriza kigambibwa nti ennaku z'omwezi 13 June Lieutenant Mark atugamba nti government forces eza FADC amanyikiddwa nga FADC gagenda maaso n'okukapuchalinga ne beddiza Mikenge saako n'obutundutundu obwali buliraanyeewo. Omuno nno baatwaliramu ne Bwiraneho Twiraneho saako ne Red Tabara lwonno ne wabalukawo okulwanagana sinziggu okw'omuggundu okwayite kuwunyikamu. Oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango tuuliriza nnyongera okujjukiza gwe mukwano gwange ali eyo tukyagenda mu maaso. Kakati bino weebiti Kagame tayagala biwulirako nga bamutwala sinziggu nga amajege ag'abanyamulenge bagenda maaso n'okugatwalaganya mu bitundu ebimu. Buli kitundu amajege eggwanga erya DRC bigagenda maaso n'okukapuchalinga babala nti nawo bamaze okuba nga basiizingawo era tebakyakola nsobi kubanga kati balina buli kimu ekyetaagisa. America basapootinga naye kennyini ayina amagye kati agawerako skills ayina ebyokulwanyisa ayina akozesa ebyokulwanyisa ebya tabbu nga drones kati Flex Ekidi talina kyakwekwasa era mu bufunze Flex Ekidi bannansi banaamumma ekisanja ekiddako bajja kuba bamukoze bubi ate nabo bajja kuba beekotogedde. Naye kino tetujja kinenyeza muntu yenna. Abayeekera bano bapo Kagame balina obuyinza ne munywanyiwe okubanga bakikumamu omuliro basobole okwamulako musajja mukulu ono obuyinza kubanga alinga abafuukidde akayinja mu ngatto. Tebakyakukusa bintu byabwe ng'ebye baali luli okuva omwami ono we yajja okuva eyakkiriza n'asayininga endagaano n'omusajja Omumerika ate nga kirabika bo baali bateesezza nti ebintu biyisibwe eno mu Uganda bitwalibweko eri n'eri ekintu babeereko engeri gye bakikyanga buli muntu abeere ng'aganyulwamu. Naye Tshisekedi yatunulamu mu nsonga zino ng'alaba ng'eggwanga lye aba alitunze ate nga kye yeetaaga liggwanga lye bannansi baaye obbawa emirembe. Omanyi ekitegeeza okuba nga 80% ku bannansi bo bali bunaayira bali mu exile badduka bawaŋŋanguka nga tebalimu mu ggwanga eggwanga lyabwe teribeeyagaza. Gulowooza ekyo kitwalanga ki? So ensonga ng'eyo bambi aliso attached n'ensonga eyo agenda maaso n'okuba nga alwanirira ki? Naye kati bano banywanyi po Kagame ne munne balaba bo tebaagala kumanya era ekyokubanga bannansi b'eggwanga erya DRC bawaŋŋanguka ne badisplacinga ne bajja mu mawanga gaabwe nga balefegi kyongera bakolera kubanga United Nations olwo kabaasa ebeeyongerako akasente ebeeyongeddeko gye bakuma okubeera ne balefegi abangi akasente babongerako. Naye ekyewuunyisa balefegi bano sente nnyingi ezisindikibwa ku bantu bano naye abasinga ate batufuukira ekizibu mu ggwanga lyaffe nga tebalina mirimu tebakola ki. Kati twebuuza ekigendererwa kiba ki?
So Uganda gye butuuse egenda tutuuka ekiseera nga yensi esinze okuba nga efundizibwa olwa population egenda okubeera nga eyitirira kubanga bo bana abatugitwala mu maaso tebatunuulira population y'eggwanga wawe eyimiridde n'ekonomi bo batunuulira akasente akajjira ku kintu bye bagenda mu maaso n'okukola kati bwe buzibu obuli mu gavumenti yaffe ffe nga bannayuganda era tugenda maaso n'okusaasira gavumenti yaffe Mukama Katonda agibeere agiwe ekisa tomanya tukyagenda maaso gwe mukwano gwange mpuliriza nga bulijjo nsigala nkugamba nti oli ku UG Update TV kosinzidde okuba nga otuwuliriza kakati Paul Kagame oluvannyuma lw'okutwazibwa mu territories zino ne wabeerayo okulwanagana okw'amaanyi alaba nga talina kyakuzzaako okuggyako okulangirira okwewagawaga amampaati okwewanika amampaati nti nga wagenda okusalako territories eza Beni Butembo singa banaamukwata obubi bajja mulaba akamuvaamu wuliriza okulwanagana kuno okwabadde kugenda mu maaso kwasiko walinze fragile ku security situation egenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo mu territories zino ezigenda mu maaso n'okushifutinga wakati w'abayekera ba M23 forces saako ne efforts ezagenda mu maaso okukolebwa eza ceasefire wakati wa Democratic Republic of Congo government n'abayekera bana ba M23 zigenda mu maaso n'okubeera nga ziviolentingibwa nga buli muntu agenda mu maaso n'okwakyuzinga munne nti okubanga yagenda mu maaso n'okuvioletinga ceasefire agreements ezakolebwa gavumenti egenda mu maaso n'okubeera nga ekyatula lwatu ng'egenda mu maaso n'okulumiriza eggwanga erya Rwanda nti okubaakinga rebellion eno era ebigenda mu maaso n'okwogerebwa nti Paul Kagame ya defending abayekera bano yagenda mu maaso n'obabaakinga aba M23 kati ate ye Paul Kagame abyegaana Rwanda esiba ebyegaana era agamba nti aba M23 ffe batusibako matugambuzi tuli isango sifa baba backinga bakola byabwe naffe tukola byaffe tulina ebizibu byaffe bitumala mufe ku bizibu byammwe naffe mufe ku byaffe naye ensonga eno ekyali mu kunoonyerezebwako tetujja gitwalaganya wala kakati conflicts ezigenda mu maaso ezatandika mwaka ogwa 2025 gwe mukwano gwange ali yampuliriza mwezi ogwa January paka kati nga zikyagenda mu maaso olutalo lugenda mu maaso golowooza lwakatta abantu bameka bannansi ba DRC bameka abakattibwa mu lutalo luno bannansi bameka abadisplacingiddwa bukyanga olutalo luno lutandika okuva mwaka ogwa 2025 kakati nno buli lukya nno olutalo lugenda maaso n'okwadvansinga lutwala tusuubira nti lujja kukomekerezebwa mu bunnambiro ebyatandika ng'ebyokusaaga luno terwali lutalo era terwali buyeekera bo nga bwe bagamba lwali just nti lutalo lwatandikawo ng'olwa bulijjo eggwanga ligenda mu maaso n'okuba nga beekalakaasa kati nga wano abanyarwanda be baneekalakaasa musimanyi abanyarwanda baagala babeere wano nga batwalibwa nga bannayuganda naye omunyarwanda yafuuka tribe wano mu Uganda owulira ensonga eyo kati neeviirako okuyomba abanyarwanda nga baagala kubeera nga basaba tribe mu Uganda eyaabwe olutalo ne lusiikuukawo ne bagamba mbakooyo okusosolebwa balwanirira obuli bw'enguzi ebintu ebifanaganako ng'ebyo mu ggwanga eritali lyabwe bannansi nga tebannavayo kwegugumbulula nti bwannange enguzi ng'esusse mu ggwanga lyaffe ate bo abanyamulenge ne bavaayo ne bagamba nti eggwanga lye batusenzaamu lusisse obuli bw'enguzi lisusse otusosodwa ffe tebatwala nga bannansi ne basalawo okukwata emmundu okugenda mu nsiko beekalakaasi basobole okuba nga balwanyisa embeera eno kati nno olutalo luno lwatandika nga byakusaaga mu January w'omwaka 2025 buli lukya kugenda maaso n'okwadvansinga okwali kugenda mu maaso nga tumanyi nti byakaseera buseera bijja kukomekerezebwa olutalo terwakomekerezebwa era ne twebuuza bajaasi kituufu ki kye baagala buyinza baagala ki era kati wenjogerera nga lwadvansinga dda gw'olumanyi lwavaawo dda kati abasajja tebakyalwanyisa na muntu tebakyajja ku front line
balwanyisa drones ze beesindikira ne bagenda mu maaso ne beeragako eryanyi. Kitegeeza nti advancement ebeera y'amaanyi era gwe abadde aloota nti olutalo luyinza okukomekerezebwa mu bunnambiro olwa accords ne peace talks ezigenda mu maaso n'okukolebwa obeera weerimba. Wakyaliyo ensonga eri emabega w'olutalo luno. Nkyakutwala mu maaso. Twalaba nga bagenda mu maaso n'okuwamba ekibuga Goma ne tulowooza nti just bawambye ka territories ako kwekuuma. Ne bagenda mu maaso ne bawamba airport Buvuma, bawamba Buvuma, Bukavu nayo ne bagiwamba. Bagenda mu maaso n'okuextendinga territories zaabwe era ne bakyusa ne governance, ne bakyusa obukulembeze mu kibuga ekyo. Kakati nno kino kyatulaga nti nabayekera bano ensonga eyali ebaleese yali nsonga nnyo, kubanga obanga olwanirira ddembe lyo, olwanirira justice, ate toyitwaliramu bulamu bw'abantu buyitirivu bwe butyo, kuba abantu b'olwanirira nabo okujjako nga mmwe abajaasimu abalwanirira justice yammwe. Naye oba ogamba nti olwanirako bannansi babonaabona bakinyuzibwa ng'ate gwe otandikidde mu batta, wabeerawo questions nnyingi nnyo ez'obutabeera na ansa zaazo era oyinza obutaba nazo. Okitegeera ekintu ekyo? Kakati olutalo luno luli ku level eyo, lutuuse ku level okubanga bagenda mu maaso n'okutagetinga territories. Amawanga n'amawanga gakuŋŋaanye ku lutalo luno. Olutalo luno lubaddewo decades of decades, lwatandika 2024 sorry, lwatandikira ne lujja nga lugaziwa. Kakati Felix Tshisekedi agenda mu maaso n'okuwera ennemba n'abayeekera bano aba M23. Olutalo luno nno munnange luzzeemu ebirumira. Lwaki nkugamba nti luzzeemu ebirumira? Lwa nsonga nti abayeekera bano gye buvuddeko bazze balaga nti nno bakennenkereddwa era ne basaba ceasefire, ne bagendako ne mu peace talks mu Switzerland, ne bakola agreement ezaali ziwoozesa buli omu nti nno bano ke bagenze Switzerland oba oli awo olutalo lunaakomekerezebwa. Naye bano bagenda mu maaso na kuviolentinga byagenda mu maaso. Naye nze ngamba ebikolwa nga bino nga bigenda mu maaso n'okukolebwa, amawanga abiri kati mawanga, sijja kugamba nti nabayeekera, abanyamulenge bano nga bagenda mu maaso n'okuba nga baviolentinga ceasefire. Jjukira ebali mu Switzerland bano bennyini baateeseganya ne bagamba nti bakola kye bayita memorandum of understanding, bategeragane ku nsonga ezimu, ng'ensonga zino ze zino wammanga, nga bakanyiza basooke bate ba prisoners of war okuba bo tebalina musango, babakwatira mu kaseera akakyamu mu budde obubi, tebakyagala. So n'olw'ensonga eyo babate era ne bakkiriza buli sayidi ya DRC egenda kuta abasibe 300 saako ne sayidi ey'abayeekera ba M23 bateeyo abasibe 300. Ensonga wezito we zaali era ne bakkiriziganya. Tebakoma kukkiriziganya ku ekyo kyokka, wabula bakkiriziganya ne ceasefire nti engeri gye tugenda okuba nga tulirizinga abasibe kijja twetaagisaako tulirizinge ku ceasefire. Tuleme kuttiramu ate basibe bye tugenda okulirizinga, tusooke tukakkanye emmundu ebyokulwanyisa drones tuzikakkanye, tusooke tukwasaganye n'ensonga. Bonna ne bakkiriza, era mu kukkiriziganya bonna baweebwa ennaku 15 obutazisukka basobole okuba nga bagenda mu process eno esobole okuggwa n'oluvannyuma balabe kye bazzaako. Jjukira nti no peace deals zino bagenda bamegulako kimu ku kimu nti twabweyinze kino tuwaddeyo kino paka emutuuka ne musalendinga nga mwena mumaze okukola ki, mumaze okuba nga mukkiriziganyira. Naye ekiri waasi ennaku 15 zagenda okuggwako nga basajja bakulu teri yenyeenya, nga tetulabye wadde musibe wadde omulema afuluma, abayeekera nga bakombye kwerima, nga n'ekinshasha gavumenti ekombye kwerima egamba tetujja kubata. Twali tuli awo era omukulembeze wa MONUSCO United Nations James Swan omupya omulonde akulira MONUSCO yavaayo n'ateekamu engatto n'ayolerekera mu kibuga. Yabiteekamu engatto gwe mukwano gwange n'ayolerekera mu kibuga Goma alabe butya we gubadde, ng'ayagala kubuuza abayeekera bannaye twali tugende nti mmwe musooka. Kiki ekigenda mu maaso okutuuka eri ng'enkaayana eziri eyo muganda wange Kamala tomala.
ng'enkaayana eziri eyo nga buli muntu agenda mu maaso n'okulumiriza munne nti gundi gwe yakoze kino nawe gundi gwe yakola kino nti ono agenda mu maaso. Kati bwe babuuza abayeekera ba M23 James Swan yagamba nti abayeekera bagamba nti DRC egenda mu maaso n'okustrikinga drones nga zigenda mu maaso n'okubatagetinga nti wano mu kaseera ka ceasefire tebagenda mu process ya kutabasibe bo bagenda mu process ya kwetegeka nattu kubasumagiza singa tubeera nga tuli mu process eno naye kino ekintu kimenya mateeka nga ye omuyeekera yaganze nkyali ku peace deal gye twakola tulizinga abasibe buli muntu asobole okubeera nga awaŋŋana ekitiibwa integrity tuziseemu ekitiibwa tusobole okubeera nga tukomekereza conflicts eziri mu Eastern Democratic Republic of Congo naye ng'agamba nti munywanyi wange oyo atayagala kuba nga azikomekereza munywanyi wange oyo yatayagala kuba nga agenda maaso nazikomekereza. Kakati wuliriza abayeekera bano okuvaayo okugamba nti no bagenda kusalako ekibuga kya Beni kijjiridde okubanga mukama waabwe Paul Kagame yagenze maaso n'okusanctioningibwa n'akubibwa envumbo n'atondebwako ku foreign aids ezibadde zimuweebwa ebitundu 97 ku buli 100 n'asigazaawo butundutundu 3. Kyamunyiizizza nnyo era kyanyiizizza n'abayeekera bano aba M23 ne batunuulira ddala nga mu butuufu tebalina lugendo. Bakitunuddemu nga balaba mu butuufu tebalina lugendo. Paul Kagame kye yakoze kwe kubiteekamu engatto n'ayolekera mu Pretoria mu South Africa agenda ayogeremuko n'abanene balawo baba bayinza okubeerako ensonga gye bamufujjiriramu kasimbi asobole okugenda maaso ne process. N'agamba eggwanga lyonna nga linatebwa okuteekebwako transition ng'okukyusibwa kw'omukulembeze abasajja bano abamawanga ag'ebweru ekyo kye bagenda maaso n'okukola basooka ne bakunafuya ne bakwavuwaza. Bwe bakwavuwaza nga bamaze okukunafuya bakuggyako obuyambi bwonna bwe babadde bakuwa obadde bukusupportinga okufujjirira campusi ne groups ezibadde zikukuuma ng'oli w'amaanyi na wa buyinza nga tokoonwako ng'oli wa kitalo. Bwe bamala obukuggyako obuyambi obwo baba bategenda mu process ya kukyusa kuleeta transaction balonde omukulembeze omupya gwe bateddemu obwesigwa gwe baba bamaze okuggyamu obwesigwa gwe baba tebakyakwetaaga baba tebalina kye bakwetaaza. Oli ku UG Update TV kusinza obba ng'otuwuliriza. Wuliriza. Yes, oli ku UG Update TV kusinza obba ng'otuwuliriza. Nagambye gwe atanatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga naawe otwegattako. Mbeera omu ku bagenda okujja mu comment section okuteekayo endowoozayo osobole okubeera ng'osharinga ng'olikinga tusobole okubeera nga tusenvula gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati ensonga zino Paul Kagame we zimaze okuba nga zimunyigiriza agenze mu maaso mu Pretoria abasabe obuyambi baddemu bakwatagane balinywalinge kye bayise diplomatic ties. Diplomatic ties zino zibayambeko okuba nga zibafujjirira ku musimbi okugenda okuba nga gubayambako mu byenjigiriza mu byobulamu mu byenkulaakulana mu byenguudo ne mu agriculture. Kakati zino ssente ezabasaliddwako miliyoni 2 eza US dollar America zabadde abawa zibadde zibayambako mu bintu ng'ebyo mu byobulimi mu byenkulaakulana. Ssente nnyingi ze bamusazeeko era zijja musuula ekigo era saawa yonna we mulaba nga gavumenti ya Paul Kagame ewunzikiddwa mumanye nti n'abasajja basazeewo muwunzika tebakyamuwa buyambi. Wuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Kakati niwankubadde yaddukidde mu Pretoria naye ebyayo si birungi. Jjukira bano bali badde kabwanango okuva mu mwaka ogwa 2013 waliwo ensonga ezitalabika bulungi oluvannyuma lw'abamu abatuuze abaafa era Pretoria South Africa negenda maaso n'okuba nga enenya ggwanga erya Rwanda okulagajjalira obutemu obwali bugenda mu maaso era nga ye yakirimu. Okuva olwo ne bagenda mu maaso nga beerumiriza ne basalako diplomatic ties ne baba nga tebakyalina nkwatagana. Kati ekyasajjula ate embeera mu mwaka guno ogwa 2023 wali mwaka gwa 2025 awo yes mwaka gwa 2025 nga South Africa edeployinza amagye gaayo
mu Democratic Republic of Congo okulwanyisa abayeekera ba M23 nga tukimanyi bulungi nti M23 ekulibwa Paul Kagame Rutagambwa. Kakati kigambibwa nti abajaasi ba South Africa bangi abaafiira mu lutalo luno, era ne kyongera okusajjula embeera wakati wa Rwanda ne South Africa. Enkolagana yaabwe neyongera okubeera ng'esajjuka, era twalaba ng'embeera yali egenda mu maaso. South Africa yakakibwa okuwithdrawinga amagye gaayo okugajja mu Democratic Republic of Congo, nga bayeekera bagamba nti no zino ensonga zaffe za munda. Eno olutalo mulina okukimanya nti this is called olutalo lwaffe lwa munda, tetwetaagamu ba intervening, era ne balagira amagye g'eggwanga erya South Africa galekulire okuva mu territories ez'abayeekera ba M23. Ye embeera eyaliwo. Kakati tetumanyi Paul Kagame yasindiseeyo international Minister of International Affairs mu Pretoria bagende mu maaso n'okuba nga asinkana abakungu mu South Africa babeeko ensonga ze boogerako, basobole okubeera ng'oba oli awo babwewa ku buyambi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Embeera nga ebadde ya bunkenke nnyo, embeera nga we tugiraba. Paul Kagame kati asobeddwa ewaka ne mu kibira, talina wakuddukira nno. Abasajja bagenze mu maaso n'omumufunza. Eno abayeekera ba M23 babakuba bubi nnyo mu DRC, kyokka Belgium nabo beesalako diplomatic ties oluvannyuma lwa Rwanda okuvaayo n'eragira mbu Belgium ambassador eyali awangalira mu ggwanga erya Rwanda alekulire embassy bagijjewo, takyagyetaga mu ggwanga erya Rwanda. Belgium naye kye yakola n'egoba ba diplomat ab'eggwanga erya Rwanda abaali bawakingira bakolera mu kitongole ekya United Nations saako ne mu nsi zaabwe, era ne babajjako ne foreign aid ze baali babawa, saako ne military facilities, military whatever ze baali babawa, zonna zonna baazibajjako, military aids baazibajjako, byonna ne ssente ne skills ze baali bagenda mu maaso n'okubawa okubasomesa okuba nga babeera mu lutalo, byonna ezo ebbeetu baali bajjako. Akitegeeza ki? Kino gwali oyinza okiraba ng'ekitaliimu, naye bannansi bagenda mu maaso n'okuba nga babonaabona. Buli ekonomi weebeera wansi bannansi babonaabona. Kakati ekonomi y'eggwanga erya Rwanda saawa zino eri wansi, si lwakuba Rwanda baavu, bw'okuba nti Rwanda tekyayina facilitations, tekyazifuna, era y'ensonga lwaki ogenda kulaba ng'eggwanga lino likkirira ku sipiidi ennyo ey'ekitalo. Oli ku UG Update TV nga bulijjo, nyongera okujjukiza gwe mukwano gwange ali yabali mu diaspora, beebaza okubeerako nawe atanatweyongako kirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikooneko obeere nga otwegattako. Mu kaseera kano nga bulijjo tuba tugenda mu maaso n'okuba nga tusoma mwabo abajja mu maaso n'okuteekawo comment section, abateekawo layini. Yes, Lubega Yunus webale kubeerako, ogambye hayi Lubega Yunus webale kubeerako, bakabo butuuse. Sajja Julius webale kubeerako. BJJSJ gwe sikutegedde naye webale kubeerako, erinnya eryo siritegedde. Morozi Sharif webale kubeerako. Muhindo George Free, yes George Free webale kubeerako. Margaret Najjemba gwobeerako buli kanaku, webale omulimu gw'ogenda maaso n'okukola ogw'obutata, webale amaanyi g'oteekamu. Silivia Mbaziira webale naye kubeerako. Bironi webale kubeerako. Kalibala Stephen webale kubeerako. Kalibala Stephen omwana w'ebusoga webale kubeera ku mayengo ga UG Update TV. Juma Alex naawe kwoli,
Michael Nalubanga Lilian webale kubeera ku Yugi Updates TV. Someyo omu n'oluvannyuma tubeere nga tukomekereza olunaku olwaleero. Katukome wano olunaku olwaleero. Carton 8 nawe obeerako Brian Heavens mwebale kubeera ku Yugi Updates TV. Margaret Najjemba James Case naye webale kubeerako Sylvia Dike mbatumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku mayingo ga Yugi Updates TV. Mbagaliza olunaku olulungi era olunaku olusufu batambule bulungi, sharinga, likinga, commentinga. Mbagala nnyo mweraba.